yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Polisi eriko edduuka lyezinzeeko mu kibuga Kampala nga kigambibwa nti libadde likolagana n'ababbi ne banyagulula amaka g'abantu. Kino kiddiridde omuvubuka omu okugombebwamu obwala n'asangibwa n'ebintu ebibbe era n'ennyonnyolako gy'abitunda. Omusasi waffe kabitutuuseko mu bujjuvu. Polisi y'e Ssekanyanyi Gayaza ekoze ekikwekweto omwekwatidde omubbi omu n'abalala 5 ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Wamala Amoni yasangiddwa ku polisi ng'akwatiddwa oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebintu ebibbe okuli TV flat screen wufe ensawo n'ebirala bingi. Kigambibwa nti mwana mulenzi ono y'omu ku bibinja by'ababbi abadde batugomye ebyalo by'e Gayaza Kasangati ne Wampewo ngero olukwatiddwa abadde ne banne 5 abamulese ye nafuna kaboda olwo kuno kwasangiddwa era polisi ne mukwata bukolokolo. Ono olukwatiddwa alonkomye edduuka mwe batunda TV ne wufe ebibbe era nga lino liri mu kibuga Kampala gyatutte polisi ng'ekulembeddwamu Osiwe Ssekanyonyi Afande Niwasese Emmanuel. Wabula olutuuse ku dduuka lino nnyiniryo asazeewo okwekukuma era nga akukunuddwawo polisi n'asoyebwa kajjogijogi w'ebibuuzo era oluvannyuma ne bagenda naye. Wanguza TV. Yogera nawe. Nzarambe TV zosha. Wajinguliza wakuza duka. Nani? Haidati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.